Omanyi gundi ezo mbadde nga nzitunula nnyo kola tunes ezo manyi bye bimu ku bintu bye nawulira biyombye ennyo Edikenzo oyo. Edikenzo nabula ayomba nnyo kola tune ezo batubba. By the way nalabako oba walabako ku share revenue share ya kola tunes ezo nagirabako ko nga omuyimbye akantu kafuna kaba kasirike tukati ng'omusolo ate ogukaliko ogutwalibwa nga mungi ne kampuni ng'efuna ki kinene ekyo no kiraba ekyo kizibu kinene mu ggwanga Uganda ekyo kyo oba bakulembeze soba abakulembeze baffe ndowooza abatukulembera bakadde nnyo nti ebintu ebimu bipya nnyo gye bali balabanga kati ate abavubuka abamu abakulembera nabo kati ate kakisa ke bakola ne babba ate bo bubbi mu kifo ky'okuyamba Bannayuganda. For example ekintu kyonna ekirimu tekinologi olabira ddala nti gavumenti tekitegeera naye ate nga bakifunamu kati babeera tekinologi ali nnyo mu bavubuka ate kati waliwo ate abakadde kati ate nga abakadde be balina obuvunaanyizibwa n'obuyinza kati obusuna n'obusiba kati bo bano abavubuka babeerako bo gwabe gwakubba nti bw'otunulamu bw'oti tunuulira just airtime bwe tumugula ogula minutes za Airtel for example era nayagala dowabira Airtel naye mbadde nkyalina katusooka ku musango guno ogenda kudda omwaka gwali gwa 2015 questions akimanyako questions mumanyi akajja mu Uganda emirundi ng'ebiri muyimbi we Jamaica omwaka gwali gwa 2015 questions amanya nti ennyimba ze zikozesebwanga kola tunes kola tune ebiseera ebyo yali ku siringi 600 essaawa zino eyinza oba kati eri mu 1,200 gwatamanyi kola tune ring back tune yeyo tune gy'owuliranga okubidde omuntu ng'akayimba kakola ki kayimba kavuga eno mufajogera kali akaya ebiseera ebyo akayimba kali mu nusulu meka 600 omwaka gwali gwa 2010 meka 15 questions afuna information nti sebo obuyimba bwo ababbi be Uganda bamubuusa bamugamba wagwani tukole kugula wundi akayimba kubufuusa obuyimba koko senzoka kasa osimanyi mu Jamaica bwe yakyogera mipi gwantinga webale kati ne bakuŋŋaanya obujulizi obulaga nti buli we bakuba amasimu obuyimba bwa questions bukola ki bukuba ate nga buli lukuba siringi 600 ki oluyingira mu nsawo ne yeebuuza bano abakozesa ennyimba za intellectual rights and all that biyimiridde bitya tasayiningangako mpapula kufuna ssente ate obuyimba bwe bukozesebwa kubakola tunes ezo zeziri sure nti sente yingira direct kasita okawulya sebo tekabeeramu mu nsobi wabaawo sente ze baatemye ku ssimu yo nga tebayingiza musango mu kooti questions waliwo ne balooya wano e Uganda nga bayingira kooti omusango gubadde gutambula gye byakidde ensala yafulumye Airtel yebadde mu musango ogwo naani ne questions ensala y'omulamuzi ow'ekitiibwa ng'agamba nti questions mubadde mukozesa ennyimba ze mu butali butuufu mumusasula emitwalo gya $18 bweddu gwe essaawa zino ensimbi nga bweyimiridde bw'okyusa emitwalo 18 egya dola ziyinza okuba mu bukadde 630 awo nga sibaze bunusu bugwamu naki bubeera obukadde 630 oba okitegeera kati obukadde 630 questions bwe bulina omusasulwa oba emitwalo gya $18 olw'omusango ogwo waliwo ne extra charges nalabyawo bujja kuba obukadde nabwo ameka 3 batujja kufa ku kino questions agenda kusasula obukadde 630 okuva mu Airtel olw'okuba nti bakozesa back ring tunes ne zikozesebwa
sente zi omusajja yagudde mu bintu wabula era mu kugwa mu bintu era agwa mu bintu ebyebibye kozi nnyimba ze teyagudde mu bintu wabula yafunye ekiyiino okumuweebwa yafunye obwenkanya omusango yaguwuse yafunye ekibayita obwenkanya omusango yaguwuse yafunye ekibayita obwenkanya so si kugwa mu bintu asaaji yawangudde omusango n'afuna n'obwenkanya kubanga omuntu omulabya okuzzaako emabega katono okukola obukozi oluyimba abantu ne baluwuliriza. It is a hustle. You write a song n'ova n'olwandiika n'olutwala ne balumixing n'olurecordinga ne balumixisinga ne lutanyuma n'ogenda mu mastering ne lugaana n'oddayo n'oyiiya ne mudamu ne muluyiwa. It is a whole team. Kyokka tiimu eyo ebiseera ebisinga nti government abantu abafuna ababeera mu kintu ekyo baba bangi nnyo. Cause waliyo producer, writer, manager, bichi abakubi b'ebivuga cause abana bateekamu ebivuga byonna. That is all money. Abantu bano bonna obasasula ne b'otasasudde oba baba bakuwoze kubanga waliwo abantu abamu betutasasula mu bintu ebimu naye ng'akuwoze ng'oba oyagala oba toyagala oli musasula oba okategedde kaakati bw'omala okukola product eyo kampani ennene nga Airtel erina ba lawyers emanye amateeka emanye ebyokukola yo nejja neekwata ennyimba z'omuntu neziteekayo neekola ebyayo si gwe gusoose nno ne MTN bakigikolako ne MTN we bagikolako yali omugenzi Alhaji Nasantegese sebagala ye yali bakozesa eddoboozi lye oluvannyuma n'abakuba mu Kooti oyo naye waliwo n'omulala waliwo n'abalala besajja kwogerako bali yali aginasakati omugenzi waliwo ennyimba in fact zaalobana za Julian oyo era nazo zaleetamu obuzibu bamaneja baawo nyimba zaali tezinnabafuluma ate bongo already bazikozesa eri baali bazikozesa eri kubanga bayita ate mu studio kati already baalina deal yali wete deal yali nti nga bonoba nti Abbas olina ennyimba 4 n'osasulira ennyimba 2 kati ate n'ennya zonna n'ozikozesa neze tutakkiriziganyako era musango gwagwera miliyoni galinga aga gwali musango gwali underground naye nga gwakola era sebo sente zaliibwa abantu abamanyi amateeka beeyagalira mu ggwanga lino tukimanyi nakimanyi omuntu bw'oba omanyi amateeka era mbagamba abantu nti baaka obutonotono bwamanya ku mateeka n'omuntu okutwala ku polisi eyo n'ogendayo nga tokiinaako n'omala obuddewo n'ogenda ne bakozesa ne statement gye bikkira osobola obbajjukira n'obaga kati abadde agoba ne bataliko mmugoba nti abadde ekyanga kati naye gwe bakoze ki gwe bakyanga so amateeka bwe gatyo bwe gakola but on the other hand nze sisobola congratulatinga gundi conscience si muna Uganda ochegedde si muna Uganda so sisobola kumusanyukira ochegedde ate singa olumo kimanyi sisobola musanyukira nti atutte sente zaffe agenda twala sente z'eggwanga obukadde lukaaga sisobola kusanyuka conscience matches mwagala nnyo naye mwana obukadde lukaaga tutte sente za district ezitobola okulaninga district 2 mu Uganda zonna oba ozitutte gw'omuntu omu ate ku busongo obutaliimu agomalwalira ddagala eryo ppitirivu nnyo so ekyo sisobola kumukongratulatinga naye kibeere just kyakuyiga eri Airtel n'ebitongole ebirala byonna naye okusinga ennyo eri ba artist kubanze benfaako nze ndi artist okyegedde ba artist tubeeremu batukozesezza nnyo ne batatusasula ochegedde TV nyingi bayikozesa content waffe tebatuwa sente radio mpitirivu bakozesa sente gundi content waffe tebatuwa sente okuba akalango leero ne bakuwa emitwalo 10 oba 2 kati ze nakolako ku bulango bwa bino ebyagundi ebya health yes nakola ku bulango obwo naye obulango gero kulaba ebbanga lyayitawo dda bakyakakuba naye nga contract yali eraga
nti akalango kaggwa naye bo bakulaga nti buli saa bakubako bukubi nfuufu bakakuba ne ku lediyo empya etaaliwo we wakolera akalango lediyo ezimu teziriiwo naye kati ate owulira akalango kali kweyo lediyo kijja kitya kijja kitya nze watukolera akalango akalango watugabako nti nno kagenda kubeera ku lediyo nezirijja so those are all that is how unfair waliwo ne minisita omu yabadde akyogera no ndoza one of the namulabye omukyala nga wa submission ye nga submission nga bali ku Serena why don't you talk about gundi why don't we talk about yagambye mwogera ku byobulimi temwogera ku creative yagambye nti no sini dola nyweza wokutte bambi twataasa alimpa yakuba olusuku lwa semiti nagamba nti mulaba alimpa olusuku mwe yakwatira obukwatizi video nyini lwo tasobola kufuna sente alimpa ze yafuna myezi 2 mu luyimbo nagamba nti musoso waze ne art industry tulina ogiwa creative anti nakugambye ekyo nasookeddeko manyi owulizanga nnyo statement zange zisooka nakugambye nti abantu abatukulembera bakadde si Museveni yekka mumanyi mwamanyira Museveni naye abantu abatukulembera abasinga obungi bakadde kati ate abavubuka abatono abasobodde okupenetrating ne basemberera ku batukulembera babbi oba okategedde because they are not sure tebamanyi oba n'enkya banaabeerawo awo kaakati tebakola bintu bisustainable balwana kukola kuzimba apartment si kugula mamotoka kulwana beeyiya bali bubi oba okategedde bulungi kaakati kyenkugamba nti abantu abatukulembera baki bakadde kati mukuba nti bakadde waliwo bye tufiiriddwa naddala mu new era kubanga ensi etambulira ku tekinologi kati science ne tekinologi biwambye nnyo kakati science akolebwa ebintu bibiri science is the emotion science is putting things in motion okuteka ebintu mu ntambula oyo ye science kakati tekinologiya ye art eno gwe tukola kubanga emmotoka edesigningibwa artist nnyo artist ya designing anti Ferrari ajja faanana bweti kakati omwana n'akwata science ne tekinologi ekyo gwe kyokubye ku lupapula n'akifula nekitambula nze nakoleranga America waliwo American company bagita Titanium Comics twakolanga comics zaffe nga mukola bukatunes obuna message bukatuni nga betubukola nga tubusikaninga tubusindika mu America mu Titanium Comics bwe twabusindikanga twakolanga ne guy bamuyita Solomon Jagwe oba omumanyi n'omulala bamuyita Ronald Kaima my brother so nga tukola waako yo tumusindika ffe nga tumusindika tusikechinga ne tusindika bwe tusindika bo bali ne bateekamu tekinologiya bukatuni obwo bwe tukubye ne butambula ne babuzimba ne bufuuka obuntu obutambula obuli motion obuli emotion nga buteeka mu games ezimu era waliwo ne game ya Sunjata ne movie za cartoons kakati saka nyo kugaje njja sena bayinzo nyiga abantu bayinzo obutayimba abaloza sero zirina nnyo kumbe tolina kakati what am I trying to say nti bino ebintu bibiri bitambulira wamu art and technology and science so the innovation is running that kind of circle era nsekerera olumu embuzi ezimu ezigamba science bw'amaanyi nnyo era science ne technology gwe muteekamu nawulira bayongeza n'abasomesa nawulira aba science n'otunulira embuzi oyongeza otya omusomesa wa science n'otalowooza kuwa art owa art yakola science kyateeka mu nkola katonda yali artist katonda yalina ebintu bibiri
Katonda ye yali scientist ate nga artist. Nti ye yakwata omuntu n'asooka n'amubumba n'agamba ojja kufaanana bw'oti. N'aleeta ka tekinologi n'akuyiwa mufu. N'akuteekamu akakka n'otambula. Oba okitegedde? Oyo yali Katonda. Kati ffe batali ba Katonda tutambulira wamu. Nti artist nga Mr. Nsereko ye bw'akuba kakatuuni gweowa tekinologi ng'okazzaaki ng'okassa motion ng'okassa mu motion. Kakati gwe lwaki nasekerera abalalu abaagamba nti science wa magezi nnyo okusinga art. Lwaki? Science ali art yalera science. Ne bakimanyi nti nno ebyuma kubanga ba architect bakimanyi nti nno omusawo amanyi kati bo bawaana nnyo science bamanyi nti bamanyi science ategeeza busawo bokka. Kati kambabuuze ebyuma ebikozesebwa abasawo ebyuma byonna kuba omusawo waba talina byuma ayinza obutakujjanjaba ebyuma. Okimanyi nti nno artist yayiya nti empiso kati katugikole musasa nasa omwana ekyuma omuntu kwe yeebasa akatala biki byonna ba artist be babikola. Kakati endiga tezibimanyi bitambulira wamu. Bo balowooza nti science can stand alone. Technology ne science birerwa science ne technology bitambulira wamu ne art. Art yakola kubanga gwe ne bw'onookola waves eziringa ettabbu nga tekuli music ku gundi zijja kubeerawo ng'ozitunuulira. Kituufu ekyo. Ne bw'onookera ku makya n'okola leediyo ng'ekasuka nga omuntu bw'ayogera wano n'ali e Kenya awulira. Artist n'ataleeta drama we n'ataleeta music we. Biki ebigenda obeera ku leediyo eyo gye waweesezza? Oba ontegeera bulungi. Kakati just tulina kutegeera how do these things link up? Buli omu yeetaaga munne. Kakati naye bano bo balowooza nti bo beetaaga bo bokka. Ekyo katukiveeko. Kati boddayo ku nsonga yaffe gye tuliko ey'okuba nti Conscience afuna atya miliyoni 600 okuva e Uganda. Ba artisti baffe abasinga obungi babakozesezza bwe batyo bo ne babatabasasula. Mulimu ne artist eyawulidde ekyo n'agamba ezo nezifuna maama. Kakati lwaki kibeera bwe kityo? Wano nze nagamba integrity mu gundi yaffe mu system zaffe yagwa teriiwo. Ontegedde bulungi nti bangi babakozesezza ezo ennyimba zaabwe naki naye bwe bamukwata bw'agendako mu kooti aba yakabeerayo ennaku 2 nga bamuyita nga bamugamba jangu tuteese kuba ate bo bamanyi etteeka kye litegeeza nga bamuwaayo miliyoni 2. alabanga ezo bamuwadde ez'obwereere ng'awa ne bagundi nga basasula ne balooya miliyoni zaabwe nazo nga 2 oba emu besikala omusango ono gwandibadde gwa miliyoni nga 8 nga gugwera mu miliyoni nga 4-5 ng'ekyo kiggwa nga kivaawo nga bamuwa n'eddiiru bamugamba nti katukuwadde eddiiru kabigende mu maaso. Ogenda wadde face of our company kati katulangire emyezi 6 sayininga ddiiru mukadde 10. Kakati eyo challenge nti tetukyalina mugongo kyobola nti ffe abalina emigongo tusigaddeyo batono kyobola ababakuba nnyo tebatwagala babasabula Mwami Obote buli bamulabako bakubi bagala kutta busi kubanga batya bagamba eno embuzi ejja kubuusa abantu baffe. Okitegedde bulungi. Kakati naye bw'oddayo ku kintu ekikulu ennyo nti lwaki tutuuka ku eno level buno obubbi buvaawa. Airtel, MTN, kampani zonna ezituweereza DSTV twatugende lwaki mutubba? Tibatubbisa kiri kimu. Wano bakozesa obutamanya bwaffe. 2 ne bakozesa abakulembeze baffe. Okitegedde bulungi. Olwaleero Airtel ne MTN batubba bubbi. Sebo tojja kwogera bigambo ku kampuni by'otalinaako. Anti nze nina obujulizi obwange nti banziba. Gwe bakubba ganze banziba. Nina obujulizi nti nawe bakubba. Wuliriza. Nze toyina obujulizi. Mpuliriza bulungi. Bw'okwata nusu 10 n'oluteeka ku ssimu yo n'ogamba nti nguze minutes aga 2 oba 25 eza MTN oba 3 eza Airtel. Ontegedde bulungi. Bwe mba njogera bwe nti ku ssimu nenga nti
Abbas jangu wano wendi nojjako nkozesezza eddakiika mmeka seconds 6 bo bajjako minati ekyo kiwakana tukikole oba tokiwakana minati ne seconds tebyawukana okiwakana oba era bwe senga mbeera n'eddakiika 3 nenga nti Abbas otuuseewa tindi wano kwa national housing minati teweze ziri seconds 4 ezo minati 2 ziba zivuddeko gwe minati ezize 2 zi equivalent to 20 seconds oba ntegereka bulungi kakati bano batubba bubbi kubanga tetumanyi okyegedde gwe bw'oyogerako bagamba ekyo kisajja ky'enviri kirina olugezigezi batuguza minati second no ne bw'oba okola esimu eno bwe mba ngitadde mu loud speaker nga eyaka bulungi ekulaga second by second oyogera ne second zikola bwezi zibala 1 2 3 4 5 6 nonyigano gaye kanyige mukaga nkomewana teba nsigazeyo seconds zange 5 agakatonda muggulu batubba bubbi ate kadata ekyo nkyogera ate kadata kali data basobola okubuzaabuza naye simu zino ziraba zirina we zikulagira data lumu nali downloading a video yali ya MBs zaali 12 nga ninako MBs 5 yali video yali ya MBs meka 12 nga naka MBs 5 zabbi video ebetuuka ku zaali MBs 12 ebeweza MBs 9 no you have used 80% ngade naka MBs 5 video gena kugwa no you have used 100%. kakati nti tulina systems ezitubba nga ziri designed kubba Munnayuganda ontegede bulungi Omunnayuganda omunaku kubanga nze bwe nkwata nusu zange 10 mba njagala every cent mu 10 olwekole ki engase naye tengasa kubanga kati bo babanga abagamba buli lwonyiga yes ne no oba okozesezza kakati nze by the way natyako one time nakubirako omuntu ekyo kintu kyakambako emirundi 3 nakubirako omuntu esimu nevuga nekutuka omuntu nga takutte ne batemera kakati ebyo byo bisoboka ebyo byo bisoboka oli oluusi asobola setting esimu yeeri n'ateekamu nti omuntu aleka voicemail no tekwali voicemail the subscriber you have called does not answer nezijako ne bamteme eddakiika emu kakati awe tuli nti technology owaffe ayambye nnyo ababbi okutubba oba ontegedde bulungi kuba kati ze maama wange ali mu kyalo for example maama wange ali mu kyalo yataddeko 10 lwe ayagala alwenga 10 olumugasa akubira abaana be 3 abali e Kampala bwakubira asooka nayogera eddakiika emu ne seconds 2 kitegeeza ku ddakiika eyokusatu kusigaddeko seconds endala 4 ontegedde kati ate eyo ne mugisala n'abanga akozesezza eddakiika mmeka 4 mu kifo ky'eddakiika emmeka 3 oba okategedde kakati kiba kitegeeza nti system zaffe ziri designed kutukola ki kutubba oba ntegerekeka ziri designed kutubba kakati technology ayambye nnyo abamukolamu nti bo batubba buki bubbi same applies to banks buli lwekugamba nti ngambye banks ontegedde same applies to banks nti banks zino ze batugamba nti tuconnectinge ku simu bw'oconnectinga ku simu n'okola balance check ne bakutema they don't tell you those things by the way buli wokebera balance ojo kirabe tugeze olinako omutwalo gumu ogwekutte bwogenda okudda nga kali kenda n'eki bwogenda ku ATM they do the same thing ate ebintu bino ATM zo zikulaga tezirina kukapapula bakulaga kyaki kyobola banze sikyakola nze mpa Munnayuganda amagezi wonna wooli sente zo bwe ziba zikusiiwa nnyo
zinvesting banks musoke muzireke muziveeko banka tosobola jeso lwaki kizibu lwaki zavaawa kati kyogamba kadama yakola atya wuliriza banka terina tereka sente banka erina kuyambako kumuvinga sente ontegedde nange banks nzirina naye nze sikuuma sente ku accounts zange sente ziyitako buyisi nemanya nti diru ekoleddwa ya miliyoni 12 banka enzibyeko mitwalo gyayo 3 oba 2 oba 10 zeezo netweta nze engeri yokka gye banking emisente zange is investment bintu bikalu kola kino kola kiri kola kino kubanga bodaboda bwekutomera n'ofa nze ninako mukwano gwange omu bodaboda senge kutomerawo ng'ogenda bwoti n'ofa investment zo zisigalawo banka okugjayo sente zo gwe nga wafa n'ogenda mu banka kasaba tegera nti wafa ziba zigenze oyinza okulwana olutalo okugjayo sente ezo jukira abantu abasinga mu Uganda kubanga tebasomesa ne banka zino tezibasomesa ate nga zo zikola business tezibasomesa nti oli akuteekako n'agamba nti abaasa omusunsuzi ye next of kin wange naye takigamba nakigamba nti gwe next of kin kati n'obeerawo tomanyi na kumanya nti ndi next of kin wange ekintu ekyo kyogereko anti kyekyo kye nkugamba nagambye nze I pay attention to details system zonna enzibi wano nze nzimanyi nze ntunula butuuzi mwe ngamba bano babbi business ya bubbi kakati tunulira zi DSTV kimala genda nyonyo wakola nnyo gundi ne tunulira ebitongole bino ka service providers mbyogerako kubanga nina accounts mu byo babba nze sogerera gwe andaba njogerera nze bakubbe nti go TV oba yugundi no nkubulira nti go TV oba DSTV zonna accounts nzirina bwosasula emitwalo gyo na kitundu ku go TV oba emitwalo 10 emitwalo 7-8 ku gundi ku bunanka ni ku DSTV bwozisasula abaana ne baba tebalabye TV ne baba teriiko ate kati yo kampuni oyagala ekolere kibana yemanya nti yebeera wewako okudda kugwe ntine anti mpuliriza bwe mma musobola okukola system ya airtime nti bwe mba sizikube zibeerako lwaki mukola system nti bwe mba sikozeseza DSTV ebeerako sebo gwe wasasudde mwezi gwe bakuwa uliriza kati gwe lwakuba nti wakimanyiira omanyi bw'osiriwala system esobola okukusiriwaza bwe bityo bibiri okubeera bwe bityo bitya nze TV gye sitalabye lwaki oginsasuza lwaki tokola system ngeri very clear batandika okunsalako ku decoder yange olugiteekako batandika okunsala as simple as that lwaki sente zange zifa nga nsibye ku mulimu lwaki musiriwaza abantu lwaki olowoozesa abantu nti no it is normal see, it's not normal you have made it normal but it is not normal for you to pay for TV and you don't watch it and again you end up paying for it. It is not normal for me to use 2 seconds of my airtime and you take a whole minute. It is not normal. Watch normalizing. It is not normal. Minute by law, by the world law. A minute emu erimu seconds nkaaga. Lwaki minute emu eya Airtel obe ya MTN lwaki minute yabwe kubanze nkosa ya Airtel lwaki minute ya Airtel emu ebeera mu yo teriko seconds kasoji kubako ebegenze. We don't have that business. Tewali we na signinga kwekyo nze bwe mbanguze minute zange 3 gembanguze bwenga kozesa is my business. Lwaki nkozesako seconds za aligwe kyogamba yagala nti bwogule dakika 2 gaba 2 noyogerako seconds 2 oyagala osangeko dakika 19 ne seconds ana bwe kirina okubeera ekyo tetukisaba busabi. We're not asking for that. It is how it's supposed to be. Oba ntegereka bulungi MBs
lwaki downloadinga video gye bandagidde ddala bulungi nti ya MBs 45 nga nnako MBs 8 ate n'oŋŋamba nti you have used 80% nga video eri mu 7 kitegeeza butegeeza nti batuwa ne flash MBs bakuteerako wano MBs nga ziri olina GB 5 naye ng'ekyamazima olina GBM oba 2 oba okategedde because it is possible. Nkugambe nti technology ekizibu kye tulina ne technology nti technology aba mulimu bamukozesa ate kutubba not to serve us kuba twandibadde tweyagala nnyo by now olwaleero wandibadde tobonaabonera mu bintu ebimu naye omanyi just oli asobola nokeera ku makya n'agamba your number is not validated ze babiŋŋambako eno line mbadde naye emyaka 10 oŋŋamba otya nti teri validated nga bulijjo nkuba amasimu ngula airtime ngula data ngula buli kimu n'oŋŋamba teri validated otya ka technology awo aba atuyambirawo n'ogamba abantu banno n'olimbalimba ninaye abantu najja n'agamba nti essimu yange bagijjeko baŋŋambe teri validated nagenza ogigira bw'ate ekinkumu ne kigaana nga tulina nnira fe abalina nnira otandika otya okuŋŋamba ate ekinkumu kyekikola gundize ekinkumu twakiwaayo dda oli alina endagamuntu ate kati ekinkumu okyagaza ati otuuka mu banka sisitimu ya banka nekulaga nti tekumanyi olina osooka ogenda simanyi leeta ekinkumu leeta biki naye nga balina nnira olina n'endagamuntu whereby omuntu yandikutte bukwasibwa wano mu Uganda twatuuka dde okuba nga ku polisi tebawandiika mu bitabo n'olwaleero mu 2023 otuuka ku polisi n'owaaba omusango olaba engeri gye bagu entalinga wano bwe nkulimba nti nze mu Kibitone nedda bwe nkulimba mu nze mu Kibitone nga nze Kalungi Samwiri okyegedde bulungi kitegeeza ki gwe bw'oba waaba omusango bakusaba ID otherwise system zandibadde zayentalingibwa dda nti gwe bw'otuuka wali bakubuuza gwani nze Abasi ndi omusunsuzi nti okay ng'eraga bulungi displayinga bulungi nnyo obeera gundi gwe gundi biki byonna nga bikulaga kati ng'oli okutandika owaaba omusango so that kyangu nnyo okutracking ogamba nti gundi yeewabidde gundi ontegedde gundi yeewabidde gundi ng'era amuwaabira ku nsonga eno so that kyanguyiza abantu ne maaso eyo gye tulaga nti oli bwadda n'awaaba omanyi nti abantu babba abantu ku poliisi nga omuntu akozesa akakodyo kano akakodyo bayithawe mu kayige abantu babba abantu ku poliisi nga wakozeseza poliisi ate nga ne poliisi tetegedde okyegedde ye agenda nga complainant n'awaaba omusango bw'amala owaaba omusango n'agamba basi yanzibye remember poliisi tesalira muntu musango ye kulisivinganga nga bwozze ekunona kubanga yo poliisi erina right okukwata anywhere kubanga esobola n'okukola kye bayita preventive arrest okutaakiriza embeera eyinza okuddako so kitegeeza nti poliisi yo ekkirizibwa okunona anywhere kati yo wewanga oli complainant remember you are not guilty until proven beyond reason by the law kati ate poliisi si ekukiriyalinga nti tolina musango kooti yekkiriyalinga yo poliisi ekuteekateeka neraba omusango gwekuvunaana yo nekola ki nekuwaayo ekutwala waliwo gwe bayita Anthony omuwaabi wa government kati oyo n'approvinga fayiro yo negenda mu kooti nebakutwala mu kooti and that is how it is kakati wano wonna wakati basobola okubbirawo naye ng'oli akozeseza amateeka mu kubba nga akozeseza poliisi kyovana nti biseera bingi bamanyi okugamba poliisi yegasse n'ababbi poliisi eba teyegasse n'ababbi ababbi bategeera butegeezi poliisi bwekola bo ne bagamba katugikozesenga bwe tukola ki bwe twagala okyegedde oba poliisi talina musango okukuuma oli muna Uganda poliisi mandeeti yayo eri eki emu kukuuma bantu na bintu byabwe kati gwe bwogamba mulina ettaka lyange poliisi ejja kujja neereta ewa mundu emugambe nti tuulaawo ku ttaka ly'omusajja etuwe ku ttaka ly'omusajja ekugambira okwaba nti ssebo gwagamba nti liryo
bwebogamba nti sirirye lyono ngekugamba nti mugende mu kooti ffe wetuli wano ffe tuli kuumi weriri ate lina weriraga kati gwegogamba onange omusajja alesa abapoliisi kumbe ye yategera butegezi poliisi kutya bwayinza ogikolaki ogikozesa okukola ensobi naye ate nga yo poliisi yo si nsobya kubanga at the end of the day yeekuuma bannayuganda oba oli mubbi oba oli musezi oba yeekuuma bannayuganda gwe kasoba nga oli munnayuganda oba nga oli mu uganda poliisi ekakatako okukuuma kyova olaba ekwata owa bodaboda gwe babadde batwala nti ambwabbye boda nekuba n'amasasi mu bbanga nemutwala nemuteeka mu sseero yeekuuma muntu waayo oba mubbi gwomanyi naye ffe tumukoze ki kati ate gwe noonenya ki noonenya poliisi ako kyakuyiga mbadde nkulaga nti tekinologi tatuyambye nga bwe yandituyambye ontegede bulungi nti abamumanyi bamukozesezza nnyo okutubba ontegede bulungi nze nkulaze nti telecommunication companies mutubba awulira nti nimba at least ndi sure nti nina essimu mbadde nkozesa internet mbadde nkozesa gundi you come and prove me wrong nze sina contract gye nali nsayininze yonna na MTN oba na Airtel egamba nti 1 minute is equals to 2 seconds sigirina ontegede bulungi ekyokubiri bino byonna ebirala services zetukozesa amazzi ababa national water simanyi gundi simanyi umeme simanyi all those systems zonna nungi naye abazi craftinga tebalina kuzicheckinga bulungi kutegeera butya bwe tuyinza ozinyumirwa ng'abannayuganda n'olwekyo ebintu byamwe ebya Airtel byawaddeyo ssente kampani nyingi tutazisonyiye busonyiye okuziwaabira naye tujja ziwaabira nagamba nja kuwaabira Airtel lunaku olumu lwendinyiga nja kugenda mbawaabire kuba bwera bwekyo bwe mutakikolako nja kubawa ekyo mbalabudde nja kubawaabira nze minatisi zange ze muzibidde emyaka 10 nzibala era zinnuma naye lwendiyagala okunziza sente zange ona abawabira ne bakuwaamu minati baddembe bampe minati za mwaka mulamba obeegi nze sina buzibu ekikulu kyange kya minati kuba ze nagula ate sente zona abotadde mu bya gundi balina osasula abapoliisi abagundi baloya balina basasula it's not me kubanga already Airtel njinako obuzibu lumu bajjako enamba yange okumala weeks 2 naye until today bwe nagenda neneekubira enduulu ne bambuzabuza ne bansirwaza ngamba simanyi siri validated biki ne maliriza nga nkoze post gye nakola ne bagizaako wakola tweet nakola tweet ne nkola n'ebigenderako byonna ne waliwo omuntu omu nankubira essimu ne mmala ne muweereza ne mukubira paka ku nakubira manager ne mugamba ne bazaako enamba yange nga siina kyenzizeemu kukola njagala kutegeera validation awo nagikolerawo okusirika tetuli basiru. I'm just simply telling you my brother n'abatulaba mwenna nti technology tulina omugenda empola ate tulina okutandika okusala amagezi butya technology bwatuyamba mu abalina abaana technology mukozese nga mwami nsereko bakozesa ku baana be alina technology ne technology wamuyambye abaana balina bye bayizeemu bakoze biki omwana ayige biki and all that because bwe tutayiga ekyo fe tufiirwa batukuba bukubi batubba bubbi kati ze sente zinnumye miliyoni 600 lugende Jamaica wane Uganda ezo sente zirabirira district namba gomanyi ddagala lya mekali kyenkugamba but simply because company zirowooza tetutegeera kati naffe tugenda kutabuka oba si kyo company bwe batasobola operating mu Uganda efulume egende so simple as that twaliwo ngeze company tezinnajja lwaki mubba abantu ate bakirayantera ate be mubba bakirayanti bammwe ate be muli mukubba nze nsasula ntya eddakiika 3 ate gwe nompaamu eddakiika 10 kwati eddakiika 3 kitegeeza bwe nkuba essimu sisobola kukuba ssimu ziwera 30 bwe mba nsazeewo okukubira eddakiika emu omanyi lwaki bwe nkuba nenyingirako mu ddakiika emu n'okoona ojja sokoona obukonyi eddakiika baba bagitutu babala nti oyingidde munda kakigeza oba okoseza 2 mu emu otegedde bulungi
kitegeeza tosobola kukubira abantu 30 mu dakiika 3 okyegedde bulungi kitegeeza oba babakubbi baba bamaze okukubba kati bebakubbira ekyo ne bakubbira omwaka ogwo omanyi sente bakazi bakuliddeko nze nkozesa Airtel emyaka 10 nga bwetyo bwekolera ddala na in fact nze nagenda okugula Airtel yali nze nagula line je nagula Zain 0700 Walidi kubaza ajja waliwo Airtel wabeerawo nze nagula Walidi Serutero siyadda nati yaveera mu eyo nze nagula Walidi because gundi Airtel yefuka Zain nefuka Walidi neva mu Walidi neyingira gundi kati mweri but ideally ebbanga eryo nabadde banziba. Who is going to pay for me that? Who is paying that? Omwaka gumu nga bunako nziba nusu 10 obonzibe sentiment. Sure alero times 10 years or more than that time because najigula ekyali Walidi. Da najigula nakula byawo olaba ekizimbe kati ekiriko gundi awo movite kya movite awo nyine ku bitala awo waliwo ne bu special awo nagula line yeno nga nkyali namu ndoza namu S Ubanga S4 around that time. Sho yalero ze sala byegende vuga kudda kubanga omusajja ebimu shazi muzakwebuusa bwebuusa nti banaye abali twandiko kwerwanirira mbine ebintu nga tetunaba kwerwanirira ku level ziri ennene zetwogerako so katulwanirire byaffe byennyini bye tulina mu ngalo zaffe because airtime oba omuguzi mu mbeera yonna oba omuguzi naye naye bw'aba takugasizza then what is going on? Oba kategedde bw'oba maze okugula airtime oba omuguzi nti tulina kusooka okwerwanirira ku bintu ebitono nze nkugamba nti nze I pay attention to details the smallest things abantu bebazaala wanze byendaba because ebyo bikola omuntu akaana okazaala kenkana bwe kati kakiremu naakula ontegedde bulungi kitegeeza obuntu obutono buvaamu ebintu ebinene ate ebintu ebinene tebisobola vaamu ki buntu butono tebisobola byononeka bwononesi kuba kiba kitegeeza dismantling ebigambo bya mwami Obote tebigwa malojja buli we tubeera ku set he never seem bagama you never seem to amaze me. Well, how do they say that statement? Amuse me. Oh, yeri amanya oluzungu ebera amuse omusajja yayogera oluzungu waliwo wenatya era bannange temunyomanga abantu waliwo misansere kwe yafulubutuka oluzungu neŋŋamba tuli kuki yakutama namu bwati namusaa ku TikTok okwo abeera munzikiza alwogerera munzikiza neŋŋamba gwe what is going on sebo mwami nsereko wa theater focus tukutumiddeko nnyo webale ebyo n'emirimu gy'okola abeerawo n'atutembeeta webale gyonna emirimu gy'okola atadde etafaali ku galiwo ly'amaanyi atadde etafaali galiwo naye atadde etafaali ddene nnyo ku art industry kituufu yo banaye gwe twogerako ye omusajja wa theater focus taatenjo gwebayita taatenjo theater focus muginoonyeeko ku Facebook akusingira ddala ku YouTube lwaki oginoonya ku Facebook lwaki toginoonya ku YouTube lwaki toginoonya n'ogirabako tulina ne pulogulaamu y'omulimi n'omulunzi balina pulogulaamu y'omulimi kwegamba kati olaba abasajja ngaabo nti they have added value okyegedde abalimi abongeddeko and that's what we're trying to do naffe wano twongera ku society yaffe esomera ne mwami Obote ebigambo ebimuvaamu omuwulire omusajja lwaleero ebigambo ebimuvuddemu bibye ye ngaje taata twala ebigambo byo nga bw'obyogedde ezo disclaimer z'abanafu kati gwotidde okyegedde naye nze ndi objective bwe babanga yali oversight mu Airtel obutatumaliranga dakiika yaffe ey'emu gyetubatukoze bakikyuse buki omanyi ebintu ebimu tubiraba objectively tetulwanagana na Airtel kubanga etuyambye byetukoledde weebiri tubirabako we are simply saying you better up okyegedde temutunyiiza kutuwa genda sooka genda mu kooti wabula mutereeze butereeza minati yange njagala minati yange nze siri munaku nti njagala Airtel empe sente nze njagala minati yange gyenguze mu Airtel njogere gweko
ne bwebanga njogeredde seconds 59 njagala mina sekendi yawe bagirekeko nti olinako eddakiika 10 ne sekendi emu. Ekyo kyenjagala kyokka saagala kirala because mmanyi nti eyo sekendi erina beetegereza ekinene. Lwaki nsobola okuba nga nsigazaako minutes 2 nga nina okwogera n'abantu aba 2 oba 3 nga ndirwedde nsobola okugamba nti ono seconds 3 Abbas otuuseewa yanguwa tindi ku national housing yanguwa nojjako ezo seconds zimeka Mwami Nsereko nzijaawo kati tovaawo seconds kati minati yange emu esobola okunkubira abantu bameka 3 kakati gwe lwaki ogifuula nti nno erinda kukubira muntu omu ekyo si kye nasayiningira nze nasayininga service eri better than that ontegede bulungi. So bino byonna betwogera tetwobyogera mu bubi, we are just saying technology engeri jazze tumwembulesinge tumukozese bukozesa tuleme mukozesa ate kunyigiriza bannaffe. Omwana oyo ali ku Facebook essaawa eno akutta olukumirwa oba enkumi ze 2 n'ateekako data ayagala okubaako byalaba kyabulabe nnyo okuba nti aguze data 10 MBs 10 n'akozesaako MBs 4 n'omugamba mbu ali ku 80%. Gwenkaaga n'okuliita nalyo kubanga ate waleeta technology nonsense. Mwami Obote gwembeera naye ku set yabeerawo okubeera ng'ananyamuka ensonga musajja emboozi ye teggwa malojja ewoomanga akakuba akagenda mu ffumbiro. Agaliwo ye YouTube channel kwoli aba CD omusunsuzi lyerinnya eryange nabwe kityo tujja kuba nga tusisinkana olunaku olulala. Mwebale nnyo mwebale ddala. We sign out. Yeah, man.